abamu ku ba presidential candidate omukisa guno tebakkiriza guwa bannayuganda, naye n'alisabye abantu abo beekube mu kifuba kubanga guno gubadde gugera kubeera mukisa okuteeka ettoffaali ku multi-party democracy wa Uganda. Abantu batuwulire bageregeranye bye bawulidde kisobole okubawa omukisa okulondawo ani afuuka pulezidenti wa Uganda. Simanyi abakulu abagivuddemu babatidde buti oba ebirowoozo byabwe bifaanana bitya, naye nze nsuubira nti kye bayita presidential debate ekyetaagisa okubeerawo. Tukyayina ennaku, nze ndowooza nti baadivayisa ba campuses ez'enjawulo bajja kusobola okuwa abantu baabwe amagezi presidential debate eno ebeerewo. Omuntu omu bw'abanga yavuddemu saali wadde magezi balala kuvaamu. Ba presidential debate si kuwakana buwakanyi kyokka, kuteeka ideas zo n'enteekateeka z'eri bannayuganda ne bazitegeera. Nakati omu bw'avaamu kireme kuwafuuka nsonga y'abantu balala bonna kuga nti tetugenda gibeeramu olw'okubanga omulala avuddemu. Nze ku sayidi eyaffe fe tuli beetegefu presidential debate tubadde tugirindiridde okumala akaseera, era bw'eneebeerawo tujja kugibeeramu tuwe bannayuganda enteekateeka yaffe, bannayuganda bo beesalirewo. Siri omu ku abo bagaa nti sigenda kubeera mu presidential debate. Bannayuganda bagyetaaga era tuli beeteefu okugibeeramu, era nsaba abo abaafunye ebirowoozo nti tebaagala gibeeramu beekube mu kifuba babeere mu presidential debate, tuwe bannayuganda omukisa okutuwuliriza.